Olw'omukaaga lwa wiiki eno lwe lunaku lw'abakyala mu nsi yonna olukuzibwa buli nga 8 Ogwokusatu. Ku lunaku olwo ensi yonna yeefumiitiriza ku bituukiddwako abakyala, eddembe lyabwe n'ebirala ebitaatira bannakazadde b'eggwanga. Uganda y'emu ku nsi ezirwanirira okutumbula omukyala mu ngeri ez'enjawulo, ng'etaddewo enteekateeka nnyingi ezigenderera okuyitimusa ekitiibwa ky'omukyala n'omwana omuwala. Gavumenti etaddeko empenda nnyingi nnyo okulaba nti abakyala bafunamu era nga tutumbula omutindo gwabwe mu byenfuna, mu by'obuyigirize, mu by'okukola n'ebyuma bya kalimagezi okuba nti nabo babikozesa. Ng'asinziira ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti mu Kampala, Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Peace Mutuuza agamba nti gavumenti wansi w'obukulembeze bwa Pulezidenti Museveni etadde ku mwanja omukyala nga kyeyolekera mu bifo by'obukulembeze bye bataddemu. Turaba ku chat eya gavumenti ng'abakyala bali ku mwanjo obwa sipiika wa Uganda bwe babikutte myaka kati egenda kuwera 15, obwa Prime Minister kati be bavuga gavumenti, obwa Vice President babukutte ne ba ministers mwe bali bangi naye ne mu ministries ba permanent secretaries enamba y'abakyala n'ey'abaami kati yenkana. Mutuuza ayongerako nti newankubadde ebituukiddwako bingi mu kuyitimusa ekitiibwa ky'omukyala, naye obutabanguko mu maka gukyali muziziko gw'amaanyi, wabula nga gavumenti erumye n'ogwengula okulaba nga buggwaawo. Wadde eby'okukuba abakyala bigenda bikendera physical violence oba okubakuba enguumi, mateke, biki bigenda bikendera, naye okubajjako obusimbe bwe bakoze oba okubaweereza obuvunaanyizibwa obutwala ssente zaabwe bweyongedde, nekireetereza abakyala okubanga basigala nga baavu obudde bwonna wadde bakola nnyo ate nga bafuna ensimbi. Ono yennyamidde olw'abantu n'obuwangwa obumu obukyakotogera omukyala okubaako n'akake, n'abasaba okukikomya kubanga awo ensi yavaawo dda. Waliwo abeekwasa obuwangwa oba ebyennono ne balemesa abakyala okubanga bafuna oba bazimba oba beekulakulanya nga bwe kyandibadde kisoboka. Waliwo ebitundu ebimu mu Northern Uganda ne mu Eastern Uganda abakyala bwe batakirizibwa okulunda ente oba n'agitunda wadde yiye okugura ettaka ng'aziguze mu mannya ge oba n'okuba nti alina tayito y'ettaka, oba oluusi ne babalimbalimba nti ettaka wadde tulirikoleredde okuligula nze omwami n'omukyala naye tuwandiikeko omwami n'omukyala gundi, ne batayagala abakyala nabo endagaano eryo erinnya ly'omukyala okulabika ku ndagaano eryo. Njagala okulabula bannayuganda abakyala n'abaami nti bw'obanga omanyi nti naawe otaddeko ku kasente ko kugula ettaka, erinnya lyo libeereko kubanga bwe litaabeereko oli omwami teri kimuziyiza okukwasa omukyala omulala. Endagaano bw'ebeeraga nti Mrs. so and so, oyo omwami asobola okufuna another Mrs. so and so nebanga ettaka ligenze ate nga welikolerera. Gavumenti etaddeko empenda nnyingi nnyo okulaba nti abakyala bafunamu era nga tutumbula omutindo gwabwe mu byenfuna, mu by'obuyigirize, mu by'okukola n'ebyuma bya kalimagezi okuba nti nabo babikozesa. Olunaku lw'abakyala lwakukuzibwa ku lw'omukaaga lwa wiiki eno wansi w'omulamwa okwongera ebbuguma mu nkola ez'omwenkanonkano. Wano mu Uganda emikolo emikulu gyakubeera mu disitulikiti y'e Kyankwanzi nga Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasuubira okubeera omugenyi omukulu. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.